Okukwatibwa kw'abaana bano kiddidde ekitabo omuto Waswa Ahmed okwekubira endulu ku poliisi y'e Bulenga oluvannyuma lw'okufuna obubaka obumutiisatiisa ku ssimu ng'abatuuze ku kyalo Nabuzinga mu disitulikiti y'e Wakiso bwe bamwewerera okumutuusaako obulabe n'ab'omu maka ge. Meseji egamba nti ffe ab'ekyalo tusazeewo omulala kaafa tugenda balumba gwe ne mukyala wo ne muka kyanjo muto wange ne simanyi meseji waje zivudde zategeera n'embeera awo nga disitaaka sina kyemmanyi. Abaana abakwatiddwa be Bassempebwa Muhammad mukulu wa Waswa nga ku bano kuliko Hadija Nansubuga, Namubiro Yudaya ne Nankya Salima nga kiteebereza okubanga be basindika obubaka ku ssimu ya kitaabwe nga bano batuuze b'e Nabuzinga ku luguudo lw'Emitiana. Abantu bagamba nti gwe naye gwe wegendeeze bamugezi baako n'amagezi ge weesalira. Maama Nsubuga bikaseera akobere yagala okukola ekintu konze yatutonda ali ogwo ekikulu tijja kumusobokayo najja kumusangayo. Jira tawasole tulinaako buzibu naaka. Mbuno yagamba twasaddaaka abantu twatta mukase kamati twattase kamati ebyo byonna ne babyogera. Kati bwe baali bayomba ng'olumbe luwedde bayombera ebyo eby'obulogo biki. Kati omukyala najja n'agamba nazaala we nti obadde oyagala kwagala mutamanyiwo yabajjajja waffe tobadde oyagala mweyagalira era abagula oluggi lw'emmotoka lwe ng'ayingira n'amugamba ngagula oluggi lw'emmotoka namugamba kino vaayo nyiza n'okukola ki nyiza n'okubba oluggi lw'emmotoka. Namubuuza maama mwami wange gwe mutanjagaliza mbeere naye mwe mwali mumwagala kiki? Nali nkimubuuza era nalina okimubuuza. Nnyina wa Waswa Nabulime Yudaya ow'emyaka 78 asabye mutabani we asonyiwe abaana bano wabula abadde tannakimala mukamwa. Mukamwana we Nabukeera n'akamutemanga kino bwe kitasoboka olw'ensonga nti babaswaza nnyo ku kyalo nga balumiriza obulogo. Ateeka be basalawo gwovuga nti tutule mu kifo gundi ne batunaatula mu kisaawe ebbira kubanga baatwandika ensi. Tewali muntu wana atamanyi nga bwe tuli abalogo. Tewali muntu atamanyi nga bwe twasaddaaka abantu. Bwe nagula emmotoka nti mayembe nagula amayembe ge gakola ki? Gegagula. Bwe ntambula nti ekimugezeza mayembe. Nansubuga agamba nti entalo mu maka gano ziva ku ttaka nga Waswa akozesa ensimbi okufugaza banne. Ebintu ebyo biwanvu lwakuba nti Njagala oyogere wano nti watunda ebintu bya kitaffe n'otulyako ssente. Poliisi ekunyiza Namubiro ne Nankya kubaka obwaweerezebwa kitaabwe omuto okutuusa lwe bategeezezza ng'ennamba y'essimu bw'eri eya muganda waabwe ayitibwa Nansubuga kyokka nga bino abyegaanye. Nabulime afukamidde mu ofiisi ya poliisi ne yeegayira bazzukulu be ne mutabani we okusonyiwagana naye nga buteerere. Ababiri bateereddwa nga Nansubuga ye waakutwalibwa mu kkooti abitebye ng'atwala poliisi y'e Bulenga Nnyangoma Grace Wannyonnyola. Tugenda kubeera na Hadija, bano ababiri ba sisters bajja kubeera nga abajulizi. Sulaiman Mutebi yakusakidde gweno kwa Bukedde TV.